abana bange nteeka obbatuusaako bugimu akola emisana akola ekirakola nakoleere okutuuka okukola naye bwe kunamuwunza naawe kyolina buli omu alina waateeka obujulizi bwe naye obujulizi okuteeka ku common good ne future generations kintu kikulu nnyo kubanga ogenda okunywa sigala ne weetyobola ne sigala ne wejjawo oba okunywa omwenje ne weemalamu kale nyoko konywedde naye ate osobola okukola kiri n'okola na kino okiserebija ekikulu ekiri kulwanirira eggwanga awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bannange bwe mba mpuliriza omusomesa Mulongo bannange alina ebigambo byayogera nga byo bitubangulira ddala okubeera nti tudda ku mulamwa Abaganda tufune abantu ng'abo bokka nga be balina ebirowoozo ng'ebya Mulongo. Mulongo alina ekigambo kyayogedde nga tuli ku mulamwa mwana waani ayingira amagye okulwanirira abamawanga amalala n'agamba nti tukize mu katagule yonna mu mbeera yonna mwana waani ajja ebungereza okwoza obuyu ate n'addayo eri n'alya poozi ng'alina ensi ye eya Buganda. Kiteekaawo yayogedde ku byobufuzi n'agamba nti waliwo abeebufuzi abalowooza nti obufuzi bajja kubujja mu paaliyamenti nga bawakanya gavumenti eriko. Mwana waani eyeesimbawo okuvuganya abo ng'ate ensi yiyo olina girwanirira muki? Mwana waani tugiteeke nti njogera tugizze kubanga bajjajjaffe baakirowoozaako nnyo. Kiyinza okuba nga kigenda tuyamba kinene. Olina omubuuza bubuuza nti gw'oli mwana waani gw'alowooleza emikwano emirala nga tonnabeera ng'olaba gwewuwo kyankalanyi. Mwana waani gw'alowooleza okwagala batakwagala. Kwegamba emiramwa gino tugireeta naye tufunamu ebyokuyiga eri abatuuliriza. Sarasofomu yagamba nti Mulongo agambye tiyagamba nti nze kaŋŋende nnwane abaana bange banaakuba ebifaananyi ebisiga. Kwegamba mwana waani kyekintu. Kwegamba oli omubuuze nti gwe oli mwana waani awakanira mu byobufuzi ng'ensi yeggwawo. Akugambe Mulongo aleese ebyembizinya, aleese ab'omu kyalo. Bano abasajja bagenda mu kyalo nga basukumayo ebiwuka kubanga bamanyi nti mu Buganda ensi Mukama Katonda yagikola n'agiwa ettaka eddungi. Ng'Abaganda balima bayiiya naye omuntu takyalina na mmere ya biwuka byokka, birya muwogo, birya amalagala ga lumonde, birya ebijajaalo, birya buli kamu konna, tekyali kimera. N'akugamba nti emmere kati egenda kubeera ng'eva Buseenyi na Nkole. Kati mwana waani Muganda akirowooza ekintu ekyo kyokka. Ojja mbulire omukwano nga tonnalowooza, ojja mbulire okwegatta ku bali nga tonnalowooza kwezimba. Amaanyi agambye amaanyi bannanga amaanyi g'amagye tusooke n'Abaganda tugende twebaka Abaganda buli aluusi ogambe nti amaanyi tuteekwa okubeera nga tulina pawa eyaffe okunyigirizibwa kwe tubaddeko. Bajjajjaffe baagana batutemera emisingi. Mwana waani enjogera eyo tugizze. Abantu e Buganda eyo enjogera eyo abawuliriza amalwali ku leediyo eno, abali mu South Africa, abali mu nsi zonna 130 tetugamba abatuwuliriza muzze enjogera mwana waani ng'omuntu abadde akoze ekintu kyonna ekibeera nti kiyiwayo Obuganda. Mwana waani asimba ogenda okubeera nti okubeera kampeyini bali abagenda okutwala ensi yaffe. Be bajjajjaffe ekintu kye bakola ekyamaanyi ennyo. Ne bagamba nti mwana waani alayiririra ensi endala, alayiririra bannamawanga nga naffe tulina ensi eyaffe, tulina obuwangwa bwaffe, tulina obwakabaka bwaffe. Ate ggonda ayirize mu kukolerera ensi yo. Mwana waani ayingira amagye okubeera nti
amalawo Buganda mwana wani ayingira amagye okubeera nti obutaka bwe abusanyawo Obuganda buggwawo mwana wani ayingira ebyobufuzi okutunda Obuganda ebyo byonna ebibuuzo byebuuze mwana wani eyekobaana ne bannamawanga okusanyawo Obuganda bibuuzo byonna byebuuze bingi nnyo mwana wani asazeewo emiradiro emito giggweewo abaana n'abazzukiro basigale nga tebakyalina nsi bannange ekintu kikulu nnyo bwe baba nga batyobodde Obwakabaka bwa Buganda bannange tulina okudda waggulu tubeere oba tetunyirira ebirebo naye nga tuli ku mwana waani ng'onnyonnyola omuntu ekintu n'akitegeera basebo nga tukomekkereza pulogulaamu yaffe ey'olwaleero ng'essaawa zitutimaye era nga tugenda kuggalawo mu ssaawa yonna mu ddakiika zonna naye omuto gwaffe ogwaleero gubadde mwana waani ayingira amagye okulwanirira ebyobuwangwa obulala era baganda baffe abaasaba omulamwa guno mwebale kubeera nti omulamwa guno tugukomyawo ne tugwogerako mwagulengeramu ekinusu ekyamaanyi ennyo ekituwadde eŋŋombo y'abajjajjaffe okubeera nti tugikomyawo okubeera nti fasoni egenda kubeera mu kulwana mwana waani gwe mwoli Muganda mwana waani ayingira amagye g'abannamawanga okusanyawo Obuganda mwebale nnyo mwebalire ddala akazindalo ngenda kazo wa Buganda tebwasaba naye ng'omulamu ogwo ng'emiramu egimu egirimu gye tuzze twogerako tujja kusobola okugizanga nange kimpadde amaanyi okulaba nti omulama we gukomawo ate muyinza okuba nga mujjamu ekintu ekigambo ekigenda okubeera nga kiyamba ensi kubanga Mulongo agambye ti mwana waani tubeere nga ŋŋombo tugizza tubeere nga tugizirizaako okubeera nti twogera eri baganda bannaffe okubagatta mwana waani agaana okwegatta ku baganda mwana waani agaana okujja eri endowooza ey'amazima abaganda gye batambulirako kibeere nga kituyamba okubeera nti baganda bannaffe bava mu bubuzi obwo obw'okubeera nti amazima bagabikkako ebyonoono Buganda tebwasaba akazindaalo kankakuwesebo Ssaabasajja Kabaka awangaale era nga tukomekkereza pulogulaamu yaffe ey'olwaleero. Ssaabasajja Landalodi wange gwe njogerako n'envuluba n'essanyu awangaale. Bannaffe mwebale nnyo okuba nga mutuwuliriza. Omulamwa gwaffe ogwaleero gugenze gutambula nga gugamba nga twebuuza ekibuuzo nga tuddayo twabe ebyafa by'abajjajjaffe nti ddala ddala bwe baagamba bwe bati baali bategeeza ki? Mwana waani ayingira amagye enjogera eyo yava ku ki? Omuyimbi omu yagenda n'ayimba n'agamba nti abantu ab'ewaffe kale bo be yategeeza nti bamala kulaba muntu ng'avuddewo olwo ne beebuuza nti ne batandika okwebuuza ebibuuzo ne batandika okwebuuza nti yayambalanga atya, yalyanga mmere ki, naye lwaki nti temwebuuza ng'omuntu oyo akyaliwo? Abakadde batufaako ebyafaayo byaffe byonna byonna. Bannange mulabe omuzungu lwaki atumalawo? Nti ffe twateekamu opika n'abasajja ab'e Kenya okuba nga beerwanira okugoba omuzungu ng'abantu abo tukyabalina. Omu ye mukyala Nkata abaakulira akediimo aka namba 8 ng'ali mu Bungereza naye nga tumulekedde bambega bokka bagenda bamuggyeko ebigambo abeefula bamusumba
nga bagendayo mukozese abantu baffe abantu batuggwako tutunula olwo balimala okuggwawo nga tunoonya ng'abantu kati banoonya obutambi Dr. Samson Kisekka bweyogererangako nga tugamba okudda mu byalo tugende tubirime nga tugamba Kisekka atujerega naye kalwayo tukiraba Kisekka kye yali atugamba kituufu omwana atunda ettaka lya kitaawe n'agula ka boda boda ate nga n'agenda okukamubbako bamutegeseewo ejje ly'abajjajjaffe omukyala oba katugambe nti omulongo